Kiva kuki omuntu okuzaala abaana abekika ekimu? Abekika ekimu ndowooza ono ategeeza oba okuzaala abaana abalenzi bokka oba abawala bokka. Omukyala ono abuuzizza ekibuuzo kino yeddira nnyonyi, ndowooza Nakinsige era nga muzzukulu wa Kyeyuna Emirembe. Akati omuntu okuzaala abaana ab'ekika ekimu, ebiseera ebisinga obungi mu kika mwava oba mu nnyumba mwava muba mubanjibwa omuzimu nga gwabwe ddala nga gwa mu kika omwo, naye omuzimu ogwo nga guludde ebbanga nga baagusuula dda. Ensonga ey'okubiri, babaamu obulongo mu nnyumba obwakandaalirira nga tebaabumala. Omuzimu bw'ogenda ku musawo, bano abasawo abategeera eby'eddagala obulungi, asobola okuguwuttaazaamu katono n'aguzza ku bbali, era ng'eddagala erikola ekyo weeriri balikuwa n'olinywa. Eddagala eryo litambulira kumu n'omwezi ogw'oku ggulu, era ng'eddagala eryo tulimanyi bulungi. Abantu abazaala abaana ab'ekikula ekimu, tugambe ozaala abalenzi bokka oba bawala bokka, abajjajjammwe ng'abanja naye ng'abanjirizza ebbanga nga mwagaana okumuwa ebibye oba nga mwagaana okutuukiriza ebyo by'ayagala, omuzimu ogwo gusobola n'okukulemeseza ddala okuzaala n'otazaala. Era okuwa abaana b'ekikula ekimu kukulumya, kigendererwa ekyokukulumya osobole okutambula weebuuze. Ebbanja eryo teribeera ku bantu babiri nga bwe babeera bafumbiriganiddwa oba tugambe nti omwami n'omukyala, wabula ku bombi kubeerako abalina ebbanja eryo, era bombi singa omu ku bbo agezaako ebweru osobola okusanga ng'azaddeyo omwana omuwala, tugambe maka muno mulimu mulenzi. Ebbanja lisobola okuba ku mwami ate ebbanja lisobola okuba ku mukyala. Ebbanja bwe liba ku mukyala, omwami ayinza okgendako ebbali, tugambe bazaala bawala bokka n'azaala omulenzi, awo ng'omanya nti ebbanja liri ku mukyala. Ebbanja bwe liba ku mwami, omukyala ayinza okunoba mu maka omwo, waagendera ebbali bw'ati nga yakatuukayo n'afuna omusajja n'azaala omwana, bulijjo gw'anoonyereza ebbanga naye nga mu maka omwo abadde yabula. Okitegedde? Era ne mu nzaalo bwe kiba, musobola okubeera abafumbo nga mumaze ebbanga lya myaka 4 naye nga mubuliddwa omwana. Omu ku mmwe n'abaliga bw'aba mukyala n'agenda n'afuna olubuto, bw'aba mwami ng'ebbanja liri ku mukyala n'agenda ebbali n'azaalayo omwana, awo ekyo kye kizuula ti ebbanja lino libadde ku kikula bwe kiti, oba kya mukyala waka oba kya mwami waka. Naye ng'ebiseera ebisinga obungi abantu tuseseetuse nnyo, abantu tusudde nnyo ennono, abantu babagamba okudda ku nnono, abantu bagaanye okuwulira. Ebyo nno ebyokulumya n'okkaaba amaziga biruma bukulu. Otuuka mu bukulu nga tokyeyinza tokyesobola, naye ng'embeera ekubijjiridde ne weevuma noga nti emyaka gy'ovuuka gyonna gyenfiiridde ki? Kakati ogwo guba muzimu naye nga kiva ku buteebuuza. Abaana bangi bava obuto n'asoma primary n'asoma secondary paka ku university, naye ng'alina embeera emutuukako naye nga tagifaako. Eriyo abantu abalumizibwa munda oluusi ng'atuuse mu nnaku ze ez'abakyala ez'okugenda mu nsonga, naaba ng'ayisibwa bubi nnyo kumpi kukozesa ddagala okusobola okuggyawo embeera eyo. Okitegedde? Eriyo abantu abagenda mu nsonga ne bazirwamu ne batafaayo kwebuuza kino kiva ku ki, ate ng'oyinza okusanga takozesa famire naye ng'agenda mu nsonga n'azirwamu. Eriyo abantu abafuna okulumizibwa munda, gamba ng'engeri y'ebigalanga, ne batafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo abantu abalumizibwa endera n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Okitegedde? Eriyo abantu abeera awo n'afuna ekintu ekimufuuyirira ku kibegabega oba ku mutwe oba mu mugongo n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo omuntu abeera awo n'afuna ekintu ekibeera nga kimutuula mu kifuba ne kibeera nga kizitowa era ng'obulumi bungi n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki.
Eriyo omuntu afuna ekintu ekimutuulako ku mugongo eno waggulu ku bibegabega ne kimuzitoyanga nnyo n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo omuntu asobola okufuna ekintu ekijja ne kimunyigira mu buliri ne kimunyiga n'akuba enduulu n'aleekaana nnyo naye nga n'amuliraanye tawulira nga kimunyigira ku buliri nga tasobola kweyamba naye nga tayinza kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo omuntu alumizibwa omugongo gwa buli budde nga buli budde omugongo gumuluma ng'ogw'omukadde naye nga ate tekivudde ku mbeera ya kulwawo kwegatta wabula ng'omugongo gumuluma bulumi n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo omuntu eyeebaka mu buliri n'azuukuka ng'engalo zino zaakutte ne zeeweta ne zikalambalirayo n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo omuntu abeera awo n'asannyalala omubiri gwonna ne gukwata oluusi nga yeebase oba kugulu oba mukono naye nga tamaze nabbituulira naye ne bisannyalala byonna n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo omuntu agugumuka oba oluusi n'alogootana mu kiro nga yeebase n'ayogera ennimi ez'enjawulo n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Eriyo omuntu alumizibwa omutwe ne gumulumira mu liiso limu ne guba nga mwe gusimbye n'atafaayo kwebuuza embeera eno eva ku ki. Kakati embeera eyo yonna yonna ya muzimu. Buli sayinizi ze twogeddeko zonna za muzimu. Abaana bava buto nga bafuna embeera ezimu ku ezo. N'asoma pulayimale n'asoma sekendule n'agenda ku yunivasite oba oluusi tatuuseeyo oba oluusi afunye omulimu naye ng'embeera eyo emuluddeko. Ezimu ku mbeera ezo sayinizi abaana bava buto nga bazifuna naye ne batafaayo kwebuuza embeera zino ziva ku ki. Bw'agendako mu kyaki n'asaba kakati embeera eyo neebula oba tugambe emyezi 2 oba 3 awo ng'atunuulirawo embeera buli lw'emubuzaabuza ng'alowooza ekyali kinnuma kyagenda kumbe tekyagenda kimulinda bukulu. Kasita ofumbira oba n'owasa n'ozaala omwana asooka embeera ng'etandika okweyerula. Be bantu b'owulira nti ntambudde naye mbuliddwa omwana. Be bantu b'owulira nti ntambudde n'enfumbirwa n'enzaala abaana 2 omusajja oyo ne tukyawagana kyokka omusajja omulala gwe nafuna twakamala emyaka 3 omwana gwe nzizaako abuze. Okitegedde? Be bantu b'owulira nti ntambudde n'enzaala abaana naye buli mwana gwe nzaala muzaalira ku kiso ng'omanya nti omuzimu gwali gubanja ebyagwo mwe mwali n'akambe. Ekiso kye bamuteekako emulago gwe mwambe ogumubanjibwa mu kika. Ogwo guba mwambe. Omwambe ke kambe. Akaganda akatuula mu kibbo nkakwasibwa ak'omuzimu oguba gukubanjibwa. Kyokka wadde tugambye nti omwambe ke kambe naye n'omwambe gye guli. Omwambe omunene naye kati twogera ku kambe. Lwaki abantu balongoosebwa? Lwaki basalibwa mu malwaliro nga bazaala? Guba muzimu nga gubanjiza ebyago gukooye nga tegutandikidde ku ggwe emabega okuva ku bajjajjaabo bassengaabo bakitaabo okutuuka ku mulembe gwo. Kakati omuzimu ogwo nga gwali gubanja ekintu kitono nnyo lubugo kibbo n'akambe. Ebintu ebyo okuva bwe bataagubiwa akambe ne kafuuka ekyokulwanyisa. Buli lw'ogenda okuzaala gwe basala kyokka nga bagenda okukebera ng'osobola amagumba go magazi si mafunda naye ng'ate bw'otuuka okuzaala olemererwa. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Oli n'abeera ng'afuna ekintu ekimufuuyira oluusi ne kimuwa empewo oluusi n'alumbibwa omusujja ogwambagirawo ogugwa obugwi n'atintima n'akola ki naye ng'omuzimu gumubanja lubugo. Sayinizi zonna zonna ze twogedde za muzimu. Akati okuzaala abaana ab'ekikula ekimu endwadde ya muzimu. Okitegedde? Omuzimu gukola ekisoboka kyonna ne gukulemesa embeera gamba ng'okkulumya osobole okutambula weezuule era weenoonye bakubuulire ekikuluma okitereeze. Abantu abasinga bwe babuulira ekibaluma era afuba nnyo okulaba waakiri ng'akiwugula oba n'agenda ku musawo n'agamba nti omuzimu ogwo tuguwummuze oba tugusibe naye ebbanja liba teriwedde gw'obeera weeyongera okwetulugunya kubanga buli lw'osiba ekikuliko bwe kiridda n'obusungu buyitirivu. Akati embeera y'okuzaala abaana ab'ekikula ekimu kugambye ebbanja lya muzimu. Omuzimu guba gubanja ebintu byagwo. Kansuubire nti otegedde bulungi ekibuuzo kyo kino. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.